Entambula y'eggaali y'omukka wano mu ggwanga emaze emyaka nga tekola nga bwe kyetaagisa newankubadde nga kaweefube agizaawa zaayogerwako. Ekitundu kya Lango kye kimu ku ebyo ebyaganyulwanga ennyo mu ggaali eno naddala mu kutambuza ebirime byabwe nga taaba ne ppamba ebyali bisinga okulimibwa eno. Abaayo be twogedde nabo beesungedde eggaali y'omukka lw'eriddamu okukola mu kitundu kyabwe. They used to come here deceiving us, telling us, you people, you get ready, we are going to bring the railway back. When the train was there, the price was used to be higher, but nowadays the price is too low. Eno mu kitundu kya Kola akwatidde NUP bendera kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akeeredde okuwenja akalolo ng'era abasuubizza okugizaawo. We'll start seeing this railway working. You will be able to sit on a train and this railway will take you to Kampala and back. This railway is supposed to take you to Nairobi and back. Kyagulanyi abeena abasuubizza n'okubaddizaawo ebyuma ebisunsula ppamba. The Ginari Naboke, which used to be a stop center for all the cotton that you grow, it has so far been sold to the Chinese. And so the cash crop of this area went down. Therefore the poverty that you see. Oluvannyuma lw'okuvuga mu kkubo ery'ettaka okumala essaawa 2, Kyagulanyi bwe yeegasse ku kkubo lino erya Mwasanjala eridda mu Albutong okuyita okumpi ne disitulikiti ey'e Lira ku Kalongeta, poliisi nate etadde emisanvu mu kkubo n'emugaana okweyongerayo. Naye tutuuse wano nga poliisi n'amagye bagaddewo ekkubo, tebawogera naffe, tewali ayogera naffe. Ngezezaako babuuza ani abakulembera, ani DPC, tebatuzeemu, just bakutte bukwasi mundu ne bagala ekkubo, tebatukkiriza kuyitawo. Ekyennaku batugalidde maaso, batugalidde n'emabega, batugalidde wakati, tetulina gye tugenda ate tetulina gye tudda. Oluvannyuma lw'okumuziyiza okweyongerayo, Kyagulanyi asazeewo abakuumaddembe kubakuba muziki. Wano tubaddewo enjuba kutuuka ku golooba, bw'atyo n'aba nga weezezza omugatte gwa disitulikiti 27 zatasobodde kugenda mu olw'obutakkanya n'ab'ebyokwerinda. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bya North Kyoga, James Kajo, babadde tebayinza kukkiriza Kyagulanyi kuyita kumpi ne disitulikiti ey'e Lira nga munna-DP era agikwatidde bendera Norbert Mao abadde mu kitundu ekyo naye ng'awenja kalulu. Immediately reaches town, people will come on the streets. The problem is, when he reaches town, people can even again abandon the other rally, then run to his, which is not good. So now, for the other one to be safe, let him not reach town. Akamotoka kano akakazibwako eri buli wendi nkusiba kabadde kamaze ennaku eziwerako nga tekakyalabikira mu kifaananyi wamu ne mu luseregendo lw'emmotoka eziwerekera Robert Kyagulanyi. Wabula ng'olwaleero wetubadde mu disitulikiti ey'Ekkole tukeekanze kakomyewo. Abakajjukira kano Robert Kyagulanyi mwe yakwatibwa mu disitulikiti ey'Eruuka gye buvuddeko era nga bwe nkatunulira munda kakyali kakalu, wabula nga tekimanyiddwa oba nga obudde bunaazibira kanaaba kalina gwe katwala. John Cliff Wamala, NTV, ku ssaawa emu.